Ensonga z'okukyusa ssemateeka okuggyeko mu myaka egy'omukulembeze, abantu naddala abebuzibwako ensonga bongera okuzikubaganyako ebirowoozo. Bano nga beegattira mu kibiina ekya The Elders Forum of Uganda bakyayongera okutalaaga eggwanga okufuna endowooza z'abantu ab'enjawulo ku nsonga eziruma eggwanga. Olunaku lw'eggulo bano babadde Mbale nga beebuuza ku bakulu bannaabwe mu buvanjuba bwa Uganda. Bano basabye ababaka ba Paalamenti okukola okwebuuza mu bwesimbu olwo bannayuganda basobole okuwa endowooza zaabwe. Take it to proper, honest, exhaustive, comprehensive consultation with the citizens of this country. Above board, the process that is being used is under board. It's very suspect. Abakulembeze bagamba nti bannansi balina okunnyonnyolwa ebigendererwa by'ennongosereza naddala mu kiseera kino. But if there is need for change, I think it must be done in such a way that people believe in it. Once no constitution, as is already said, it's made in stone. Whereas a constitution can be amended, as it has been said, but you should also do it in such a way that you give it the value it owns. So once you do it in such a way that the value is eroded, then the constitution itself becomes a mere paper. Yes, Steven Akabway nga yali ku ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga agamba nti enjuyi zombi oluwagira n'oluwakanya okuggyeko mu myaka zirina okwogerezeganya okwewala okusuka omuguwa. It doesn't matter how terrible the situation is. Sit down and talk. And you ask a very simple question which I posed. What seems to be the problem? Not what is the problem, but you are saying what seems to be the problem. Bano n'okulwanagana okwali mu Paalamenti omwezi oguwedde tebakubuusizza maaso ne basaba embeera eno ereme okuddamu okubeerawo. I've never seen in my life in Uganda people fighting in Parliament or their honorable members, and certainly that is not, nobody can be proud of such a situation. Let us not have that kind of thing again in Parliament. Let us not, because all of us were affected. Bwe twogerera bino ng'ebbago eryaleetebwa omubaka wa Igara West Rafael Magezi liri mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku mateeka era nga lyakutandika okwetegerezebwa nga 31 omwezi guno. Ziwa, NTV Akawungeezi.